Gaagano mu bujjuvu. Kikakasiddwa nti omwezi omutukuvu ogwa Ramadan gugenda kutandika olunaku olw'enkya era abaddu ba Allah okwetoloola eggwanga lyonna n'ensi yonna okutwaliza wamu basuze bulindaala okutandika okusiiba omwezi guno. Katwegatte ku musasi waffe Zubairi Luwalira alina akulira Sharia mu ofiisi ya Supreme Mufti e Kibuli. Katumwegatteko atubuulire ensonga zino. Webale nnyo webalire ddala omulabi waffe ow'amawulire ageesigika. Njagala okutegeeza nti tuli wano ku Kasozi Kibuli mu ofiisi ya Supreme Mufti wa Uganda. Kimaze okukakasibwa nti olunaku olw'enkya abaddu ba Allah okwetoloola ensi yonna bwe bagenda okutandika okusiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Wano wendi ndinaakulira ebya Sharia mu ofiisi ya Supreme Mufti Dr. Sheikh Hafidh Walusimbi era twagala atubuulire enteekateeka ey'omwezi omutukuvu guno ogwa Ramadan egenda kutambula etya. Dokita tukwaniriza ku BBS Telefayina mu mawulire gaffe ageesigika. Nsanyuse nnyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mawulire malungi era kujaganya mu nsi yonna okuba nti omwezi gwa Ramadani gulabise. Ekyo kiba kitegeeza nti okutandika n'enkya ku lunaku lw'Emmande tugenda kubanga tusiiba omwezi guno ogwa Ramadani. Era kiba kitegeeza nti okutandika n'ekiro ky'olwaleero emizikiti gitandika okubanga gisaaza salatu tarawih. Omwezi guno gwa Ramadan bwe gubanga guzze tukimanyi nti mu Busiraamu gubeera mwezi gwa njawulo era gwa nkizo. Mulimu ebintu bingi omuntu byasaanye okubeera nti akoleramu okuba nti asiimisa Katonda we. Mu mwezi guno gwa Ramadan tukubiriza nnyo abantu okuba nti bawaayo mu kkubo lya Katonda. Naddala abo Katonda be yaggulirawo ng'ensawo zaabwe nga ziko okuba nti bawaayo ssaddaaka n'okuyamba ku bantu mu ngeri ez'enjawulo. Ennaku zino ebitongole eby'enjawulo birina emirimu mingi gye bikola okuba nti biyambako mu kusiibulula abantu. Njagala okukozesa omukisa guno okubiriza ebitongole byonna ebikulemberwa abasiraamu n'ebitali by'abasiraamu okuba nga tutuusa obuyambi obw'enjawulo eri abantu mu kusiibulukuka mu kuwaayo ebintu ebikozesebwa n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Ate era njagala okukubiriza abasiraamu okutwaliza awamu nti kana akaseera ka njawulo okuba nti Katonda akusobozesezza mu mwaka guno okuba nti osanga omwezi ogwa Ramadan. N'olw'ensonga eyo togayaala, beera ng'ositukako ekiro, beera ng'osala salatu tarawih, beera ng'osoma Qur'ani n'emirimu emirala egy'enjawulo. Naye ng'ekisinga okubeera nga kyekikulu tubeere nga tweyisa bulungi nnyo mu mwezi guno ogwa Ramadan. Tuyise bulungi abantu ba famire yaffe, bakyala baffe, abaami baffe, abaana baffe, bakadde baffe, naddala bakadde baffe tutawangaala nabo abali mu byalo tusobole okuba nga tubatuusaako obuyambi babeere nka nabo babeera basanyufu mu kusiiba omwezi guno ogwa Ramadan. Omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan gujjidde mu kiseera nga eggwanga lirina okusoomoozebwa okugeza nga ebikola eby'obutemu bikyali bingi nnyo. Bubaka ki bw'olina eri abaddu ba Allah okutwaliza awamu? Obubaka bwentuusa eri abaddu ba Allah okutwaliza awamu nti eddiini y'Obusiraamu ddiini ya mirembe. Era omwezi gwa Ramadan guno gujja okutusobozesa okubeera nga tuzza obujja engeri gye tulina okuba nga tuyisaamu bannaffe. Kituufu ennaku zino ettemu libadde nga lirabiseewo mu biseera eby'enjawulo oba mu bitundu eby'enjawulo, naye njagala okukubiriza abantu mwenna gye muli okuba nga twekuba mu mutima okuba nga tusaasirigana kubanga ffenna tukimanyi nti omuntu okuba nti awangaala ddembe lye eryo Katonda ye kennyini nnyini lye yamuwa. Tubeere nga tuwa ekitiibwa emisaayi gy'abantu, tuwa ekitiibwa ebitiibwa by'abantu, tusobole okuba nga tuwangaala mu ngeri esingako okubeera nti yennungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagaba obulamu era Katonda yekka yalina okubeera nga ajjawo obulamu bw'omuntu. Tweyanzege Dr. Sheikh Hafidh Walusimbi yakulira ebyamateeka mu ofiisi ya Supreme Mufti wa Uganda. Njagala okusinzira wano okwagaliza abaddu ba Allah okwetoloola ensi yonna omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Nze Zubairi Luwalira, BBS Telefayina wano Kasozi Ekibuli. Webale nnyo Zubairi Luwalira abaddu ba Allah